mu ligi yaffe ey'ababinywera waliwo emipiira egigenda mu maaso. Kirabika Calvary yesinze okuwanguwa leero kubanga ttiimu ya Bull waliwo egikyaliza ebakulembedde goolo zikyali 3-1. Omupiira ogwo guli mu second half naye kirabika Calvary terina nnyo mukisa guddangulu. Omulenzi oli Isaac Ogoyina abasazizaamu awo penalty. Jerome Kiria naye n'abakubamu endala awo ne Swaba Kalimundugwa naye najja n'ateebako emu ku ezo goals. Nekirabika nti Calvary olugendo lwe yatambudde okujja wano ejjinja lulabika lugimenyedde busa. Mu ttiimu endala ezizannya Kitara nga bagezaako okwongera okulaga nti basobola okuvuganya ku kikopo sizoni eno. Omupiira gukyabaka lwobiridde wali ebbombo. Omupiira gwe gukyali 0-0. Second half yakatandika bakyalidde ttiimu eya UPDF. Kaakati waliyo gwa Lugazi ne NEC ogwo nagwo gukyabuzeemu goolo gukyali 0-0 nabo second half yiyo etandise. Ate mpozi ogwa KCCA ne ttiimu ya poliisi ogwo gugenda kubeerawo leero ekiro. Abana abasobodde munaagendayoko wali erugogo ne mulabako. Kaakati ate olwo olunaku olw'enkya Entebbe UPPC wali ebugonga ekyaze ttiimu ya URA. Maroons egenda kubeera wali eruzira weneekyaliza ttiimu ya Buhimba. Mbarara City egenda kukyaza ttiimu ya Vipers. Ate olwo omupiira gwa Villa ne Express nagwo gujja kubeerayo olunaku lw'enkya ssaawa 2 ez'ekiro. Kati ku mbeera eyo bwetyo liigi y'ababinywera bwetyo bwetunula okuba nti ttiimu zatandise dde okulaga ezivuganya ku bifo ebyenjawulo. Mu kaseera kano Vipers ekyakulembedde ne points 41 naye jjukira bakyayinayoko omupiira enkyalo bajja okuzanya omupiira gwabwe ogw'e19 so nga ne KCCA olwaleero naye olwegenda okuzanya omupiira gwayo ogw'e19 naye era niyo banaguwangula nga Vipers tennaba kuzanya enkya. KCCA kirina esobola okukola kwe kujja mu kifo ekyokubiri singa Kitara eneeba tewangudde mupiira gwayo olwaleero. Actually Kitara bwewangula ne bwegwamalirya olwaleero baba bayingidde points 40. Olwo KCCA bwewangula ejja mu points 39. Kitegeeza KCCA bwewangula ejja kusigalawo awo naye ate yina okuddukawo mu bwangu kubanga omupiira Villa gwegenda okukyaza Express. Ogwo Villa bweguwangula eba eyingira mu points 37. Olwo Council ejja kuba esamba ekimanyi nti erina okuwangula kubanga abasajja ba Villa baagala gigobawo mu kifo ekyokusatu. Okutwaliza awamu liigi yaffe bwotyo bw'osobola okugitunuuliramuko mu kaseera kano nga tuyingidde mu weekend eya liigi yaffe ey'ababinywera. Eba esigala ttiimu ezisinga kaakati zibuzaayo emipiira 12 naye ate waliwo n'ezimu ezibuzaayo 11 kati nga NEC bw'esamba leero ne ttiimu ya Bull ne ttiimu ya Lugazi ne ttiimu ya UPDF abo bo baba kitegeeza babuzaayo emipiira 11 sizoni ezaabwe zikomekerezebwe. Kyekifaananyi okutwaliza awamu kyensobola okuwa mu liigi yaffe ey'ababinywera wano mu ggwanga. Mu liigi y'ababinywera ebungereza waliwo ko kalembereza basiriikiriddemu mu weekend eno bagenda kusamba empaka eza FA Cup era awo Man United bino bibya biwona tegenda kusiitaana olwo ejja kuddako wali ku bbali erindirire okulaba banne waayo. Actually egenda kuwummulira ddala kubanga n'abo abakyalimu mu mpaka ez'enjawulo eza Europe bagenda kulabikako mu nsiike mu sabbiiti ejja wakati. Awo nawo United ejja kubeera wali ku bbalibbali nga bwetunuulira ebigenda mu maaso. Osuubidde ttiimu ezirina ebigendererwa ebyenjawulo oteeka n'okuba nti balina ebikopo ebyenjawulo bye beetabyemu obasuubidde okukyusakyusa mu basambi naye kisinziira ku basambi b'olina. Mu kaseera kano ttiimu ya Chelsea osuubidde nti nno Philip Jorgensen musajja oyo enzala ye Denmark yayinza okukwata goal. Jjukira omusajja ono era yatuuzizza ne Robert Sanchez babadde bakuba ttiimu ya Aston Villa ku Villa Park goal zabadde 4-1. Omusajja ono yakutte goal eyo era ate yalwise na bulungi nnyo yakoze ne saves z'olowooza nti nno ziba kunywa tewandimunenyeza nnyo zabadde 3 nnamba nga kwezo kwabaddeko ne Oli Watkins okwabula n'asigaza goalkeeper to beat naye najja n'ataasa. Kale nekirabika nti nno ne goal eno ayinza okugikwatamu mu
mu weekend eno. Mpozi Chelsea bwe bamala okuzanya tiimu eno gye bagenda okuzanya ya Wrexham, baba balina okuzanya tiimu ya West Ham. Eri bagita Wrexham eri mu kibinja kya wansi, naye ate weekend mu league baba balina okuzanya tiimu ya West Ham. Naye nga mu wiki wakati balina okuzanya tiimu ya PSG, olwo mu weekend bazanye tiimu ya Newcastle. Kati bwetunulira line-up y'emipiira egyo nga mulimu empaka 3 ez'enjawulo, olaba nga guno gwa Wrexham gwe gulimu kongo omuyabayaba oba osobola okugukyusizakyusizamuko ku bazanyi, newankubadde nga Chelsea abazannyi baayo beerina temulimu nnyo basukkulumye nnyo ku bannaabwe, naye mulimu ebifo ebimu ebyenkizo byolowooza nti waliwo abazannyi ababikutte ne babinyweza. Kuba kati mu kaseera kano nono Robert Sanchez newankubadde goolo ye eyongeddemu kasooka ng'akwata Chelsea newangula empaka eza FIFA Club World Cup, naye era abadde alekayo embeera eyinza okulowoozesa nti kyandibadde kirungi n'asukkako awo, oba ne bamuleetako omunene waggulu ye n'aba ng'avaako ku bench. Nono Philip Jorgensen yennyini tataddewo obujulizi bumala bugamba nti kamusiguukulule, naye nnamba eyo mu ggoolo ebadde tennaba kutereera. Kiri eri Philip Jorgensen okwongera okusitula geemu ye n'okukola saves ezo ez'enjawulo. Naye ate kati jjukira omupiira engeri gwakyukamu goalkeeping tekyali eri yaba Oliver Kahn bwe kasitosi kaddayivu nga bwe bibyo biwedde bajja n'oligi Buffon. Goalkeeping ey'omulembe guno eyina engeri gyesusse ku short saves z'okoze ne ku clean sheet z'okuumya mu season, era luli ndowooza gye bujjako awo bajja kutuuka okunoonyayo engeri gye balondamu goalkeeper asinze mu season, kubanga kati na bino ebya ball distribution, ball passing n'okwetabamu ne musamba, manye ebintu ebiyinza okuwulikika ng'ebifaanagana nga ball passing and distribution. Ebintu ebyo byanjawulo. Okupassinga osobola okuba paasi emu n'ogiwa oba mu namba 2 oba namba 3 oba wonna wonna w'ogigabye gwe n'ojja n'okivaamu. Kati ekyo tekikyamala, olina okwetaba mu ngabanya distribution. Kitegeeza nti olina okuddamu n'olabika gy'ogabye, oli n'asalawo oba nti kale kaakuddize, okyuse direction of attack ogabeko awalala okusinziira ku mbeera. Kyewandiise okutwaliza wamu getting involved, kwegamba n'olema kulowooza nti nno gwe kasitosi kaddayivu ng'onyuse. Abamu ku bagoalkeepers nga Andre Onana kyekimu ku byamugisa mu ttiimu ya Inter Milan ogenda mu ttiimu ya Man United, naye olwakuba nti nno Man United bakyalina mindset yaabwe ekyali ku goalkeeper oli short stopper, kyova olaba nga n'ebirowoozo byabwe byali boogerera ku gundi ku David De Gea nti waakiri akomewo. Naye ebintu bino ebya short stopping bisigala nga bya mugaso, naye olina okubaako kyogattako. Kati Robert Sanchez ono okufaananako ne Sen Lamens owa Man United, okufaananako ne David Raya, bino ebya passing alabika bulungiko, naye getting involved mu build up abeerako waabulira. Tulabyeko goolo ezimu kati nga Man U goolo gye yakuba Arsenal nga David Raya weyeekwese si weere yalina okubeera. Bw'obeera nga weetabyemu getting involved, eno gundi Zubimendi ne William Saliba bagenda okufuna obuzibu nga tebalina we bagaba mupiira ate nga tebaagala gukubayo. Olina okuba nga wabawadde dda option nga wooli ekyo bayita getting involved. Naye gwe bw'okuba ne wejjako nti kasita banziriza nange nempowe wange gwe n'okita, kakati omupiira eyo gusukkayo. So okusomooza weekuli eri Robert Sanchez ne Philip Jorgensen ono. Passing yaabwe nnungi era nga bwe twamulabye ku Aston Villa. Distribution asobola ogyongerako, naye ate overall getting involved awo waliwo ebyebuuzibwa bingi. Ndowooza bwe bayinza okuwummuzaamu abazanyi boolaba nga babadde basukkulumyamuko ku bannaabwe, bayinza okuwummuzaamu ku Brazil João Pedro. Omulenzi oyo yateebye goolo 3 nga bakuba ttiimu ya Aston Villa ku bugenyi, naye goolo zonna zaalabise nga yeeyisanga namba 9. Jjukira omuvubuka ono mwenda ye eri highly flexible, tajja kukubira mwenda ng'eya Victor Gyökeres oba eya Erling Haaland. Ajja kukubira mwenda efaananamuko eya Sergio Aguero oba eya Luis Suarez oba eya Karim Benzema.
nga osobola n'okumuteekamu n'ennamba mwenda omulala n'asigala nga amukolera emikisa ng'amanyi engeri y'okutambulamu movement, ng'amanyi ddi lwalina okumaliriza, amanyi ddi lwalina okwetaba mu build up, amanyi ddi lwalina okunyweza, kwegamba ebyo byonna ng'abikola. Era n'abyene ku mupiira gwe baazanye ttiimu ya Arsenal, mwe nasinze n'okulabira nga Robert Sanchez teyabayambye kimala. Ttiimu yabadde bagisazeeko omuzanyi nga bamuwadde kaadi emyufu, muzanya ttiimu y'amaanyi ate muli ku bugenyi, musigadde 10, goalkeeper olina okuvaayo ne weetabamu, getting involved. Kyekimu ne Sten Lamens era naye teyalabise bulungi nnyo ku mupiira gwa Newcastle nga Man United eri ku bugenyi, nga Newcastle yabadde yina okukubwa mu ngeri babadde balina okukubwa mu ngeri endala zonna, naye okusingira ddala numerical advantage. Kati goalkeeper olina okwetabamu okulaga nti nno abasajja bano numbers ze mubasinga zikauntinga, so si kubala bubazi nti bali wali 9 ffe tuli 10 nekikoma awo. Mulina okubateekamu embeera ey'enjawulo nga basobola n'okulinda ne bakuddiza, kubanga yo Newcastle nga bw'ogimanyi ejja kukuba baasi. Bwe kukuba baasi ebeera advantage y'amaanyi nnyo ng'omupiira ogubbye mu kuguzimba okuva enewuwo, goalkeeper n'agetinga involved, mulina okuzimba nga muva mu baaka. Ate si kyatteeka nti mumale gavaayo, wabula musobola okukwatira mu baaka yammwe ne musambira awo. Mu kusambira awo bano abalenzi ba Anthony Gordon bajja kulaba ng'omupiira mugulemedde mugulina, bajja kusikirizibwa bajje bahave bands bajje bagezeeko okuba pressinga. Naye olw'okuba nti bali less by man, gye bakoma okusembera okuba pressinga okubasuuza omupiira mu hafu yammwe, ne baaka yaabwe yaba Danban gyekoma okujja okugattako paka kumpi nga ku center. Kati olwo baba baguddewo spaces mu mugongo gwabwe, ba Brian Mbeumo, ba Benjamin Sesko mubasobola okwetooloolera ne Matheus Cunha ne passing ennungi ennyo, range passing ya captain Bruno Fernandes. N'olwekyo goalkeeper shot stopping ekyo kirungi nnyo, clean sheet ofunye nnyingi ekyo nakyo kirungi nnyo, passing yo nnungi ekyo nakyo kirungi nnyo. Kakati awo nga tugenda ku level ey'okubiri, distribution and getting involved. Ekyo kisoomooza nnyo bagoalkeepers bangi mu liigi y'Ebungereza. So ku guno omulundi kyembadde ngezaako okugjayo nga Chelsea babadde less by man. Robert Sanchez tazze kubayambako kubawa ku numbers, bali ku bugenyi, omusajja gwe bakyalidde w'amaanyi ate ne bajja ne bafunirayo kaadi emyufu, goalkeeper n'atavaayo. Kati nalabye emirimu mingi nnyo Joao Pedro gye yakoze nga nejja Cole Palmer kumpi nga yagikola, era neewuunyiza freshness gye yagijje, era abatendesa aba fitness ne conditioning balina okubanga obukugu bwabwe bwa kika kya waggulu, si bino bya muntu kumuwa mulimu kubanga amanyiimu gundi, kubanga kampuni yagondi bwe bamanyiganya oba bwe basoma, ebyo tebirabika mirimu gino, kubanga omuzanyi Joao Pedro emirimu gye yakola nga bakyalidde Arsenal bwe yabakubirayo omupiira, nabadde simusuubira kulabika bw'atyo nga bakyalidde Aston Villa. Yabadde ku guno omulundi tanyweza nnyo nga batumanyi omupiira gw'engeri gy'asambamu, naye yabadde alabika buli wekyetaagisiza. Movement eyo ne runs ezo ziri sharp okujja mu ntabwe, ng'akoze ne timing emala nti asanga omupiira oba cross gye basazizo, asanga omupiira gutuuka butuusi najja nagutapingamu, ate n'asigaza ne concentration levels ezo, kubanga ebiseera ebisinga omuntu bw'akoowa naddala ku basambi ng'abo, eno omubiri asobola okusigala ng'adduka, naye ekirungo kiri eky'obwogi ekirina obutetenkanya obw'enjawulo kye kitera okutalaga, naye n'asigala ng'omusambi mu kisaawe mwali mumulaba ali fiiti, mumulaba tawadde, naye nga obwogi buli sharpness eyo nga tevaayo bulungi. Naye nagenza okumulaba goolozi zonna 3 zeyateebye zonna nga ziraga omulimu gwa namba 9 Kayingo. Ekyo ne kyongera okusonga olumwe mu bigambo omutendesi gwe baagoba Enzo Maresca kye yagamba nti yaleeta Joao Pedro naye talina qualities za namba 9, si finisher, wabula asobola okubayambako mu kuzimba finishing, asobola okuliikiriza oyo amuli okumpi, asobola okugumiikiriza amusinga okweyisanga namba 9 n'amuyitako n'agenda n'amaliriza ebyogera awo, naye aga tumusuubira kukubira goola 2, naye ebyo Enzo Maresca biyinza omukalira ku matama, kubanga omulenzi ono teyateebye goolo 3 nga bazanya Aston Villa, kati alina goolo 17, alina n'assist 9, akyabuzaayo emipiira gijjo giri 9. Kitegeeza nti nno muvubuka ayinza okuweza goolo 2 n'asukkanamu, kuba kati abuzaayo goolo 3 zokka.
Enzo Maresca ndowooza ajja muwendikira akamessage ku WhatsApp amuwa apology kubanga yakyogera mu lujjudde mu bannamawulire era kuweza goolo 2 ndowooza namba 9 akyasinze okuteba goolo ennyingi mu sizoni esooka mu mujozi gwa Chelsea yali Douglas Costa mu Brazil yateba goolo 20 akati ku guno omulundi katulabe Joao Pedro gy'alaga naye nga bino byonna badde njagala byetolooleza embeera egamba nti omulenzi ono bayinza okumuwummuzaamu ndowooza ne Cole Palmer naye bayinza okumuwummuzaamu Wrexham si ettiimu egy'okuddaawo ebogeze obwama newankubadde nga Chelsea erina okubala obulungi Premier League okyasobola okugiwangula no okusooka wandiyagadde okuvayo n'ekikopo kyonna kyonna mu sizoni eno bwebanga answer eriye ng'otandika okubalamu Premier League esoboka ng'otunulamu points z'olina ne Arsenal akulembedde zaakusinza n'ekifo ky'olimu n'ali mu kyokubiri Man City zaakusinza bw'olaba nga tekijja bulungi awo otandika kulwanira bifo ng'obikula peegi eryokubiri ng'ogamba Champions League Chelsea abadde atera okugiwangula ne mu ngeri etakkirizika n'omukunyoomebwa ng'anyoomebwa nga bwe baakola Champions League yaabwe yasooka 2012 nga bakuba ttiimu ya Bayern Munich era ne gundi Thomas Tuchel agenda ogiwangula juzi 2021 goolo ya Kai Havertz era nabo baali tebalina chance ng'olaba nga Man City basinga ennyo nini bajja ekikopo ne bakibatwalako Cup tournament zino era bwe batyo balabise ne mu FIFA Club World Cup aba Chelsea Cup tournament zino batera okulabika obulungi ennyo n'olwekyo newankubadde abanene mu Champions League bakyalimu Chelsea olw'ekyafaayo ekyo esobola okusigala nga ekyebalirako kakati batunuulire Carabao babajjamu juzi abaase mu semi-final nga basembedde kakati ebeesigaddewo FA Cup toyinza gisaagiramu naye sirowooza nti nno wadde teri kusaaga sirowooza nti nno Wrexham esobola okwogeza obwama olusiitaana kola amalungi olugenda mu maaso mu Njeru Technical Center eyafufa Buulu etebye goolo eyokuna bakulembedde Calvary goolo 4-1 neekemaze neeteeba mulenzi gundi Samuel Sekamate abatebedde omupiira gwabwe gulako eddakiika 22 UPDF bakyasiitana ne Kitara wali ebbombo goolo zikyabuze naye mugire mwetegekero gwa KCC egwegenda okukyaza Police FC oguli wali ebigogo ssaawa 2 ez'ekiro enkya ogunaabeereyo ogw'ekiro gujja kubeera wakati wa Sports Club Villa ne Express gujja kubeera wali Kadiba mugwetegekere nammwe Nambalala musobola okugenda ne mulaba ku mupiira Mbalala City gwegenda okukyaza ttiimu eya Vipers okulaba oba eddayo ku top of the table. Ku nsonga za Chelsea nga tugezaako kuziwumbawumba bayinza obutakyusakyusa nnyo ku bazannyi be tutalabyeko kubanga ebiseera ebisinga babadde batera okubazannyisa concurrently nga naakuba muguni oli naakuba muguli naye era bw'olaba ku Mauro Gusto teweewuunya Wesley Fofana ne Trevor Chalobah nono mulenzi musaayi muto Jalero Hato Moise Caicedo atera nnyo okubeera empagiruwaga mu bintu byonna Chelsea byekola kabeera opponent nga afaanana atya oba atya oba oli abanamukwasawo ne Andre Santos naye ate ne Enzo Fernandez yennyini era naye tubadde tutera okumulaba nga emipiira egisinga agitandika kabeere nga ka opponent ojjukira nti nno kuguli omulundi round 4 bajja mu ttiimu ya Hull City naye ate Enzo Fernandez yasamba gwonna Alejandro Garnacho olowooza naye guno anaagutandika tulinze kulaba bulabi ndowooza mu maaso wali Lyamudera asambe kubanga Lyamudera Pono akyagaanye okulaga credentials zamuguza okujja mu ttiimu eyo eya Chelsea ekyo tabadde tannaba kukinoza bulungi oluusi abeera ku ndiri oluusi ate n'agenda ku suspension n'alabika nti kumpi emirimu gyonna egy'ekyoto yagirekera Joao Pedro naye ku guno omulundi ndowooza aba alina omukisa okwewozaako Chelsea eno ebadde tetera nnyo okutaataaganyizibwa bukiraabu buno obuva eri mu kibinja ekya wansi ebusisinkanye emirundi 65 naye nga eyitamu emirundi 63 miramba naye manager Phil Parkinson n'oyo omumyuka we mugenda kumulaba ku technical bench bamuyita Steve Parkin baludde ne partnership yaabwe baali batendeka ttiimu ya waliwo akatiimu ke baali batendeka ne bajjamu ttiimu ya Chelsea mu 2015 ekiseera byali ekyali wansi wa Jose Mourinho abasajja bano baali ne Bradford oba yali Bradford ate Chelsea omupiira esooka n'okulembera 2-0 abasajja bano aba Bradford ne baguwangula goolo 4-2 jjukira season eyo Chelsea yagenda maaso newangula ne Premier League ey'Ebungereza mwaka ogwo gwa 2015 naye kakati omutendesi gwe mugenda okulaba ku touchline ya Wrexham Phil Parkinson n'omumyuka we Steve Parkin bwe baali batendeka Bradford eyo
kakati bano bali ku Wrexham omupiira gye guli olwaleero. Naye ate era waliwo n'ekirala ekyeyimirira Chelsea kyekyokuba nti nno babadde balabika bulungi nnyo sizoni eno ku bugenyi, era ndowooza Arsenal yokka yebasinze okuŋŋanya points ennyingi ku bugenyi ng'era bwe twabalabye omupiira Arsenal gwe yabakuba wali olowooza nti nno ne Aston Villa eyinza okubookya n'ebongezaayo, naye babadde batera nnyo okukola obulungi era ku bugenyi bakuganyiza points 25. Arsenal yekyasinze okufuna points ennyingi ku bugenyi erina points 32 naye Chelsea wali mu kifo kyakubiri. N'olwekyo newankubadde eno si league muli olowooza nti nno awefoomu yaabwe basobola okugikozesa nga bakyalira ttiimu eno eya Wrexham. Actually no ku bugenyi bateebeyo goals 30 ezo goal ezisinga obungi ttiimu okuteeba ku bugenyi, kubanga ne Arsenal yennyini yeddako mu kifo ekyokubiri erina goals 26. N'olwekyo ennyingo ey'okuba nti nno buli Chelsea lwe badde esanga ba opponent nga bava mu bibinja eri ebya wansi, chances zibadde nnyingi okuyitamu. Emirundi 65 bayiseemu emirundi 63. Kati bw'oteekako n'omutindo gwabwe badde boolesa omulungi ku bugenyi olowooza nti nno basobola okugattawamu ebirungo ebyo ne mpozi n'okuteekamu abazannyi abatali ba bulijjo. Gino gy'emipiira abazannyi abatasamba bulijjo gye balina okukozesa okulangirira ebyamaguzi byabwe mu butongole ery'omutendesi. Kati byonna byonna bw'obigatta awamu basobola okubiteekamu ekirungo ne basobola okujja mu ttiimu eno ya Wrexham. Ate ne balekamu amaanyi aganaazannya ttiimu ya West Ham ku weekend, bayingire wiiki wakati bazanye PSG, ate weekend nga balina okuzanya ttiimu ya Newcastle. Jjukira Man U ebalaba bali mu kusiitaana mu bino ebikopo eby'enjawulo. Man U esirise, kitegeeza yeekuuma freshness yaayo, tekola mirimu mingi. Bwe baba nga bakozesezza bulungi nnyo okuwummula okwo, bwe babeera fresh, ng'oyagala basikamu kyakusatu olina okweteekateeka ennyo. Okwo bw'oteekako ne Liverpool erina emirimu egy'enjawulo, yo United erinamuko advantage eyo, naye jjukira okubeera ne advantage kikibeera kimu, okugikozesa practically ekyo nakyo kiba kirala. Akati awo oba United neekozesa advantage eyo tubalinze, naye ng'ekituufu kiri nti liigi nga zikubye koona bwe ziti n'oba ng'okyali mu bikopo by'ovuganyaako 3 oba 4, obutuufu ttiimu oba ogyovalodinze nnyo. Kati yembeera Liverpool gyerimu ne Arsenal ne Man City ne Chelsea, nga United erinako ebifo byeyagala wakati awo ng'eri wali ku kaweweevu. Ttiimu eri eya Wrexham teyinaamu nnyo bazannyi b'amannya okuggyako n'omulenzi Issa Kabore gwe beeyazika okuva mu ttiimu ya Man City, naye tewaliwo nnyo muzannyi ayinza kukangaali awo. Arsenal be basookawo omupiira olunaku olw'enkya. Tujja kubeerawo ne muto wange Issa batyayambadde kimbugwe tugubaweereze nga bakyalira ttiimu ya Mansfield. Naye era okufaananako bye twogedde ku ttiimu ya Chelsea, tosobola kutunuulira Arsenal n'ogitunuulira mu bwannamunigina n'otomanya byeyina kukola mu space y'ennaku entono, n'otomanya Man City byeyina kukola. Kati byonna byonna olina okubizinga awamu osobole okufuna olugero olutuufu. Arsenal okukyalira Mansfield Town mu weekend olunaku lw'enkya ku 9:30. Mu wiiki ejja ku Lwokusatu balina okukyalira Bayer Leverkusen. Bwe banaava eyo badde awaka bakyaze Everton, baddemu okuzannya Bayer Leverkusen sabbiiti eri ejja mu wiiki wakati. Weekend kwe bagenda okuzannyira Carabao Cup final ne ttiimu ya Man City. Awo bwe bava mu ogwo batobekawo omupiira gumu gwokka gwe bagenda okukyaza Bournemouth bagende bazannye Man City. Kati okufuna ekifaananyi ekituufu ne Man City nayo bwetyo bweri, naye ogenda okutunulira fixture ya Man City nga yo nkakanyavumukko bw'ogigeraageranya ku Arsenal, newankubadde nga ttiimu zonna zibeera n'abazannyi 11 ku 11, naye waliwo opponent gw'otunula n'ogamba oyo kale kuba kakati Arsenal yino tegenda kuzannya Mansfield. Man City gwe bavuganya naye ku kikopo agenda kukyalira Newcastle. Osobola okuwulira nga ekya Man City kikalubomukko. Kakati ate balina okukyalira Real Madrid mu Champions League sabbiiti ejja. Olaba emipiira egyo egiddiringana gyombi giri ku bugenyi. Bakyalira Newcastle FA Cup, bagende bakyalira Real Madrid. Weekend bagenda kukyalira West Ham. Ttiimu ya West Ham ezannya omupiira ogwagala okufaanagana n'ogwa Nottingham Forest ogukuba ennyo Man City ogwa quick transition. Kakati banaava okukyalira West Ham ate badde awaka bakyaze Real Madrid. Weekend bazanye Carabao ne Arsenal Carabao final. Bwe bava mu Carabao final bagenda kuzanya Chelsea ku bugenyi.
olwo walyoke basisinkana Arsenal 18 April. Emipiira bwe kityo giddingana. Kati bw'otunuulira fixture ya Arsenal girabanga erumikakokko newankubadde nga eyagala management ennungi naddala ey'abazannyi ne playing time. Kubanga oba ng'olina Mansfield, olina Bayer Leverkusen, ozeeko Everton, ozeeko Bayer Leverkusen, ozannye Man City mu Carabao, ojje okyaze Bournemouth. Olwo nga lojja okusinkana Man City mu kuddingana okwa Premier League. Olaba nga fixture yo beerako kalekaleko naddala nga Man City erina kukyalira Newcastle mu weekend FA Cup, egenda ekyalire Real Madrid mu Champions League, egenda ekyalire West Ham, ejje ekyaze Real Madrid, ezanye Arsenal Carabao Cup final, egenda ekyalire Chelsea, olwo eryoke ekyaze ttiimu ya Arsenal. So kati management y'abazannyi Arsenal yesinga squad depth, engeri gye banaterekerezaamu abazannyi okuteekamu abalina buzito ki opponent aleme kutaataaganya, oba oteekamu abazito game n'ogiggala mu bwangu nga bwe bakola ku Wigan mu round 4 eya FA Cup, ekyo nakyo kikola abazannyi n'obata ne bawummula, oba n'oteekamu abatali nnyo b'amannya naye nga waliwo ab'amannya abali ku bench, kuba ate nabo beetaagamu playing time okuuma freshness eyo. Kati ebyo byonna tulinze Mikel Arteta kulaba engeri gy'anaabikolamu, naye oba osuubidde ne Madueke, Gabriel Jesus Fernando ne Gabriel Martinelli okuba mu maaso awo, ne Trossard yennyini ennaku ezo abadde unstable, nga mutindo gwe si gwegwo gwennyini gwe yali alaze. Manyi abasambi obulabe bwe balina, bw'obeerako ky'olaze tolina kukikyusa, bw'okikyusa batandika okulabira mu kifaananyi ekirala. Trossard oyo sizoni eno nga etandika n'okuyingirawo mu makkati alina emipiira gy'asaliddewo Arsenal, naye yatuuse musajja wattu n'atalaggamuko, nekirabika nti kati naye omutendesi ayinza okwagala omusoma mu kifo kya Martinelli, oba Martinelli okutandika Trossard n'ajja luvannyuma. Naye wali Trossard we yali ayakidde ng'olwo n'ebirowoozo ebigamba nti Martinelli ne bwe bamuta n'agenda, naye okubeerawo n'obugumiikiriza bwa Mikel Arteta bulaze nti nno bwabadde bwa mugaso. Kati ate Trossard wakkiriridde ng'ate Gabriel Martinelli wadde tannaba kugguka nga Martinelli gwe twali tulabyeko, naye olaba ng'alinako oluusi byaleeta nga biri slightly better than ebya Trossard. Okujjako kiri nti ekyenjawulo kiri nti abazannyi bano bombi banjawulo, buli omu akuwa kyanjawulo, naye ebiseera ebisinga byonna bibaako engeri gye bisitula mu ttiimu. Kati wakati wano tulinza okulaba oba Mikel Arteta taatye nnyo akubise Eberechi Eze ne Kai Havertz ne Christian Nogard. Kai Havertz bw'abanga akuba mu kawerekera awo akateekamu ekirungo ekyenjawulo Martin Odegaard kyatagenda kuwa, kuba Martin Odegaard ye tajja kujja kufuuka namba 10 mubeere nga batwin strikers, ye ebiseera ebisinga byonna akuba awerekera buwerekezi n'akomaawo. Naye Kai Havertz ajja n'awerekera, bwe kituuka mu kuleeta cross ogenda okumulaba ng'ali kibegabega ku kibegabega n'ennamba 9, oluusi kirinako unpredictability gyekireeta mu nnumba za Arsenal. Tubaga obaga olowoozezza nti nno Gabriel Jesus yakumaliriza, bw'abaako walemereddwa Kai Havertz abeerawo awo. Ate binga Germany abo bamanyi nnyo kuba header, Abajamani abo kubira ddala eri kwa Rudi Vola, ba Jurgen Klinsmann, ba Oliver Bierhoff, piro gwo gujja mu bbanga banjawulo. So kati eyo dimension eyo agikuwa, ekyebuuzibwa Mikel Arteta asobola okubisa Christian Nogard n'atuulawo yekka, Kai Havertz, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli ne Noni Madueke ne balumba nga baliikiriza Gabriel Jesus Fernando. Ekyo tuyinza okukirabako olunaku olw'enkya saa 9:30. Ensonga ya Arsenal ne Mansfield Town we tubadde tugituusizza weewaawo, mpozi enjawulo eyinza kujjako eno mu bbaaka, oba Ricardo Carafiori anaakuba mu center back ne Gabriel Magalhaes. Kubanga Magalhaes timu bw'ogiwa obulawewula nnyo eno mu maaso oba ojja kwetaagawo either Saliba oba Magalhaes, naye Saliba engeri gy'ataliwo olw'obuvune olina okubeerako n'omu ku abo, wakiri Magalhaes oba omusuubiddewo awo, nga nekiyinza okuyingizaamu Carafiori mu play. Kyekyokuba nti nno eno eyandibadde akuba namba 2 Ben White takiriimu. Kati awo either omukulu ajja kusalawo Lentimba akwate mu namba 2 eri, naye ate jjukira Olen Timber ajja kwetaagisa nnyo ku mirimu gya Bayer Leverkusen mu wiiki wakati mu Champions League. Actually n'omupiira gyonna countdown nga bwe njikuwadde paka lwe banaazanya Man City mu Carabao, ate bayise omupiira gumu ate badde bazanye Man City mu Premier League.
so Olentimbo oyo tiyandi kulusanyizibwa nnyo ne Gabriel Magalhaes naye era yandibadde awumuzibwamu naye oyo yekyuma kya Dutch tiimu eba yeetagako leadership naddala nga mu maaso go yinawo Christian Nogard yekka nga bali abalala Kai Havertz ne Eberechi Eze abayinza okumuyambako si balungi nnyo ng'omupiira gugudde era ojja kwesanga ebiseera ebisinga central defense egy'okusalawo kabe kasinge ne mu goal eno gy'osuubira Kepa Arrizabalaga ndowooza nti no David Raya ali sure nti ajja kuwummula guno naye Karafiori ennaku ezaali takyakuba kati bw'omusoma kiba kizibu ogamba nti no Ricardo Karafiori akubye mu center back ne Mosquera nga mu namba 3 otaddeyo Lewis Kelly bigira ne bitabuka ndowooza okujjako nga basiniya kwe bali ku benchi awo kisoboka n'ogamba bitabuseemu gundi girositukutuwe naye ttiimu si kiru nnyo kugiwebula nnyo tulinze bulinzi kulaba ku line-up nga bwe ngikusomedde y'emipiira nga mu mipiira egiddako egiwerera ddala emipiira 7 nga mulimu Man City emirundi 2 emu nga final n'omupiira omulala gw'olowooza nti gwe gulina okukomerera omusumaali ogusembayo mu Man City erekerawo okuvuganya ku kikopo mu mipiira 7 egiddako obanga gwe Arsenal olinamu Man City emirundi 2 ng'emu Carabao Cup final temulimu kuwoza oba olina kuwangula buwanguzi okukitwala kiba kyetaaga management ya squad nebeera ya mutindo gwa njawulo kati olwaleero luno tugenda kulaba ku Liverpool egenda kuba mu nsiike actually yesookamu bagenda kukyalira Wolverhampton Wanderers ku kisaawe kyekimu Wolverhampton Wanderers kwe yabatugira juzi mu Premier League obutafaananako Arsenal Wolverhampton Wanderers eno Liverpool terina nnyo options mu squad tiwumuze wano ewumuze wali naye ate ekibalo kya Arsenal kiyinza okubeera ekyenjawulo ku kya Liverpool erabikanga omukisa ogweddiza ekikopo kya Premier League okugenze nga guseebengerera kati awo kitegeeza oba olina okutunulira FA Cup otunulire ne Champions League bw'abanga mukyalimu abanene kumpi bonna mwebali abatiisa Liverpool tolina kusaagira mu FA Cup naye ate Wolverhampton Wanderers bw'ebanga ekugjeemu tekitandikira nako magamba nti Liverpool yasaaze busaazi Wolves eyina engeri gyesituseemu ennaku ezo naye ate era mu kusituka kwayo muyakubidde ne Liverpool convincingly kati awo omupiira guno gugenda kubeera mukulu nnyo kubanga ate nagwo gwakusirisizaawo kati awo kiba kitegeeza nti Liverpool aba asigadde mu kikopo kimu ekya Champions League ekiteesigika naddala nga abanene bakyalimu mwezi empaka Man City ekyalimu Real Madrid Barcelona Arsenal PSG Bayern Munich bwabanga bonna bakyalimu bw'obalira wano ku round 16 nti ekikopo kimaze olina okubanga olina obujulizi bw'okuŋŋaanyiza oba oli awo nga nze sinnafuna mukisa gubulabako so kaakati eno FA Cup olina okusenvula mu ngeri yonna wadde nayo abanene b'Ebungereza abasinga bakyalimu naye olina okulaga obujulizi tiwaakiri munene munno akugyemu so si Wolverhampton Wanderers kati awo mu ntaputa n'enkubaganya y'ebirowoozo ojja kulaba nga Liverpool oyinza obutakyuka nnyo goalkeeper bayinza okuleeta mu Madishivili naye n'akwatamu kubanga ne Alisson Ramsey-Becker naye atuuka n'akoowa oluusi n'atalagga butalazi mu nkola y'emirimu nga bwe twamulabye ku gundi ndowooza yabadde ku Wolves mu yabadde agabulidde actually yagabudde omupiira yagenza ogwera yaguwadde akasajja ne kagutuseetulaawo ne kaseetingira oli n'abookya nolwekyo ndowooza Madishivili naye asasuleko ku nsimbi munaize bamusasula oba osuubiddemuko ku bamusaayi muto nga Lyong Moha ne Trey Nyoni bateramu kubisaawazibu ddala okujjako nga bakanikawo mukanike badde nkyalemereddwa okumanya wa waasinga okukola obulungi naye midfield ye yagala okufaananamu ya Steven Gerrard nga talinaako kifo kyankalakalira kyomusuubiddeko naye nga yakuba midfield generally waasanze omupiira wagukuba bwasanga ennyanda agikuba bwasanga okutapinga abwajjeno mu kuzibira era ajja n'akuzibira abanga mu box to box omusambi oyo abeera mulungi nnyo okukola eza ttiimu naye ekiseera bwe kituuka okumuwa obuvunaanyizibwa bw'enkalakalira omuzannyi oyo atera ebintu ne bibulamu kati Trey Nyoni sirowooza nti nno oyinza okumwesiga nti Gravenberch ne bw'atuula oba Sobozlai nti anaakikuba okyalira Wolverhampton Wanderers mu kikopo kyokka kirabika nga
kyo kyalinamu omukisa omunene okuvuganyako. Kakati awo katulinde. Wataru Endo guno yandigubadde naye akyali kundiri okufaananako Alexander Isak ne Fran Vats yandibadde naye tanyuma kutuula singa abadde mulamu, kubanga abadde agezaako okukoleera mu ba teammates, okukoleera mu mulimu omupya gwe baamuwa, okukoleera mu nnono ya liigi, kubanga bino byonna byanjawulo ku byabadde amanyidde eri ewaabwe Germany. Naye ate bw'agira n'alwala kiba kisanyalazaamuko ku mirimu gya ttiimu ya Liverpool, naddala nga sizoni etuuse wano wennyini. Osuubire ne Andy Robertson okwatamu wali mu namba 3 ebiseera ebisinga badde bakubisa Milos Kakes ne Cody Gakpo omutindo gugaanye okukoleera, takuba nnyo bintu biri consistent, wabalagazaayo guno n'alabika bulungi ate emirala ayinza okugira n'abulaabulamu, n'olukyamutaddemu n'ayongera okunoonya rhythm asinga. Szoboszlai ye taata ye maama kaakati oba omutereka oba ogamba tumuteeke muguno atutaase, muvubuka yafuuka wanjawulo. Era ndowooza singa Liverpool eneetuuka okunoonya face ya ttiimu, singa Mo Salah n'aba avuddewo, ndowooza Szoboszlai ku ebyo ebintu byakozeeko bimufuula ow'enjawulo. Era guno gwaleero oba mu kubeera ow'omugaso ennyo oba n'atuuza mutuuze, oba mu kubeera ow'omugaso ennyo oba n'amukubisa bukubisa, katulinde tulabe. Ensonga ya Liverpool ndowooza Hugekitika alina okukuba, bw'ate bw'ataakubewo aliwo anaakuba. Naye jjukira Liverpool naye erina emirimu egy'okukola. Jjukira erabiriza Man U, Chelsea ne Aston Villa ku top 5 wano. Kati bamala okuzannya Wolverhampton Wanderers olwaleero, balina okuzannya Galatasaray etake mu wiiki wakati sabiiti ejja. Weekend bazanye Tottenham Spurs engeri gye bagikubyekuba ennyo omupiira, tomanya Spurs kyenejja, kubanga ttiimu ne bebeera nga mbi egira ne yeesitula at some point, bwetyo Wolverhampton Wanderers bwetulazeeko, buli omu agiyita bakimpa enkyekubire. Bagenze kusitukira mu basajja ne babakuba eddiba ne babasimba layini Aston Villa ne Liverpool. So tomanya Spurs kyenejja, kati okuzanya Galatasaray homandaawe wakati awo weweetobese Spurs. Kati ate olwo weekend eri babeere nga bazanya ttiimu ya Brighton and Hove. Kati ya United bano bonna ebalaba esirise, sigamba nti byakyeyagalire, naye embeera y'ebintu ngeri gye yabikozeemu, ebikopo byonna ne bagenda nga babivaamu, balina kulaga bulazi advantage nti bayinza kukozesa batya obudde buno bamaze nga bawummula. Michael Carrick n'abavubuka be balina okutunuulira ensonga eziwerako. Ekisooka mu mipiira gyonna gye basambye paka lwe bakubiddwamu omupiira gwa Carrick ogwasoose abasajja ba Newcastle nga n'okuwera tebawera, mubaddemu omuze ogulabise nga gufaanagana nga si mulungi, bwe bw'okuba nti buli maani yo babadde bagirekera omupiira ebadde etera okukaluubirirwa okubaako ebintu ebya papas byegukozesa. Ebiseera ebisinga ne mu ntandikwa ya Michael Carrick omupiira bagwejjako mangu, naye olw'okuba nti nno baatandika ne fixture enkakanyavu, tewaliwo nnyo question marks gwate otandise na Manchester Derby. Bw'ovaawo awo ogenda kukyalira Arsenal ekusinga omutindo, Arsenal nga yakukubira newo match day 1 mu Old Trafford. Kakizibu ogamba nti nno ate n'ogenda n'ogujja ku Emirates Stadium, ate nga ne Man U yennyini yali emaze byeyanabisiibwa nga tewangulira Arsenal mwayo. Kati awo wonna nga bw'osalawo okuwaayo omupiira eri opponent, ng'omuntu yenna asobola okuwuliza naga musajja munnanga agezaako kweyiiya. Naye kaakati bwewazeewo ba opponent abalabika nga si bazito nnyo, omupiira ne bagukulekera, wabaddewo okustruglinga okw'enjawulo enkozesa y'omupiira ogwo mu ngeri ey'omugaso papas. Era ne match ebbiri yenno teziweze 3, kuba ndowooza n'ogwa Tottenham Hotspurs nagwo gwali mu red card, n'ogwa Crystal Palace gwabadde mu red card, n'ogwa Newcastle gwabadde mu red card. Naye engeri gy'okozesaamu numerical advantage, engeri gy'okwatamu omupiira guno nga opponent agukulekedde, ball possession nga gwosinga, olina kweyisa otya? Kati ebibuuzo ebyo Michael Carrick alina okubinoonyeza eddagala mu bwangu nga tebannaddamu kulabikako mu nsiike bwe banaaba bakomyewo mu liigi. Naye ndowooza engeri gye balina obudde obungi bwe buti basobola okubukozesa okulaba ng'ensonga eyo baginogera eddagala, kubanga bakyalina emipiira 9 mulamba. Chelsea, Aston Villa ne Liverpool tebannaba kukivaamu ekya top 4. Obujulizi obukuumira mu top 4 oba okukiika mu Champions League season ejja
buleetebwa ku maakidde buli lunaku, si kweyagaliza, si byafaayo nti olina ebyafaayo ebizita. Buli maakidde kiki kyoleeta, obuzibu obuzze, obunogedde ddagala ki ku maaki eddako. Ebyo ebibuuzo byendowooza balina okwebuuza, naye nga FA Cup yagenda okumaamira Bungereza. Pozi eyitale eyo abayitale balinayo omupiira gwa Inter Milan ne AC Milan. Kiyinzika okuba nga ku TV omuwagizi Newton guyinza okuba tegukyamunyumira nnyo, n'omuliro gwalingamu tegukyalimu nnyo. Biri ebyabagondi bya Nazario da Lima Ronaldo, bagondi ba Adriano Leite Ribeiro, ba Esteban Cambayaso, ba Alvaro Recoba, ba Christian Vieri abakubirako mu dabi eyo ne bagifuula ey'omuliro. Kirabika nga dabi eyo yali egulukuka n'evaayo. Akati abana abasobodde munaagulabako, naye ate n'ogwa Villa bane mugende mugulabe. Villa ng'ezanya Express FC, ng'omupiira guba munene gubira ddala mu byafaayo by'edda. Baludde nga omupiira ogwo gubeera munene. Gujja kubeera kadiba olw'enkya, mugendeyo mugulabe. Weekend ennungi ne Women's Day ennungi. Nze Lumansi David awangaale Alexa.